ali ku police natete wenyini wane natete bakulaba ku mukunja atasera jali mukomera mulabyeko funye omukisa n'enjogerako naye era ndoza n'obufaananyi mu bwina kujja boterako abantu wano bakakase ddala mukunja jali mukomera. Export TV to the world. Tulina omukulu Kabaata omu ku ba comedians be nali manya asinga wadde saawa zino yeewamba. Sikyasinga kati. Ani asinga? Simanya asinga ne comedy alinza okuba yagwa. Ate olwo nno story empanvu. Naye olwaleero Kabaata saawa za kakati akulaba omugambo oli luddawo. Ali ku police natete wenyini wane natete bakulaba ku mukunja atasera jali mukomera mulabyeko funye omukisa n'enjogerako naye era ndoza n'obufaananyi mu bwina kujja boterako abantu wano bakakase ddala mukunja jali mukomera. Embeera eyimiridde etya munnayuganda akulaba kifaananyi ki kyoyinza omumusiigira? Ekifaananyi kyemusiigira nti abantu abamu babadde balowooza nti mukunja ne Mase bali mu komedi banoonya ssente naye komedi alimu okuyingira ekkomera erya ddala aba asusse oyo aba ansusseeko nange naye kyenzudde tebali mu komedi. Laavu Mase yasibye ddala mukunja ebya ddala era mukunja ku poliisi kwali lwakuba tebatukkiriza kwata nnyo kamera twandibadde tubibalaga naye obutonotono bwe tufunyeeyo mugenda bo bateerako babulabe tukakasa ddala omukunja ali ku poliisi era musibe. Laavu Mase mbwatuuse ekiseera ng'agamba tayagala ssente ayagala kubonereza mukunja naye okusinziira ku solo ezempulira nti mukunja ono yabeererawo nnyo Laavu Mase nga yakava ebweru n'amubeerera mu mbeera embi Mase looza we yafunamu ku kasente n'akyuka ng'abantu be bakyuka bulijjo naye Mase tokyuka jjukiramu nga waakadda mukunja kiyakukolera kyonna wandibadde omujja mu kkomera. Lwaki abantu balowooza nti mukunja ono ne Laavu Mase bali mu stand? Anti ngeri gye bajja bayimba ennyimba ne bazannyako ne kontenti bonna bo abantu balowooza stand bannyabo ne basebo mu abanda beno si stand. Mukunja ali ku poliisi ebyadda yakasula mu kkomera kati ennaku zigenda kuwera 3 eyo yesenga ebadde stand yandikomera olunaku lumu ate tebanoonya ssente senga ebadde stand bandibadde buli omu ali mu kusolooza ssente naye si bya ssente bino bya busungu nganze okusinziira bwembira busungu Laavu Mase bwalina ku mukunja simanyi oba bwamunda eri ba Laavu Mase yavudde ku bya content ye yagenze mu byobusungu obwa ddala simanyi mukunja kiyakola Laavu Mase. Mukunja yagamba obuzibu bwe ne Laavu Mase businziddewa essaawa eno ddala lwaki tebannaba kubanga barizolovinga? Ye mukunja tampadde ensonga ntuufu nze lwaki Laavu Mase alemeddeko nze kusinziira bwempulidde ebyange sirabawo nsonga. Ye Laavu Mase agamba ngenda kubonereza paka luzira ngenda kumalamu effujjo talina kyagamba nti oba wamenya okugulu oba wabba ssente zange yajjamu olubuto yamukuba n'amugiswaniddo nga nawuli agamba talina musajja ate yatugambako emabega bajjamu nabaana kati atavaawo. Kabaata solution eyinza kuba etya ggwe nga gwalengera ebintu ekiriwo ku Laavu Mase oba tayagala ssente akkiriza ennaku zaasibyeko mukunja zikoze eki zimaze oba kumwetondera amwetondere okusinga ogenda eruzira. Oyogeddeko ne mukunja alaze nti asobola kwetondera Laavu Mase? Yagambye asobola mukunja agambye asobola okwetondera Laavu Mase kisenga Laavu Mase togamba mukunja akwetondere kubba ssente zo kuyiwa bizigo simanyi kubba simu yo simanyi kapetiyo ebyo byotajja byetonda naye okwetonda okwa bulijjo bye mukunja ali ready okwetondera ne bwogamba kati mukunja agenda kwetondera ebyo bigwe agonze akkiriza gamuwedde magezi kigoba bannayuganda abali naddala ba tikitoka kuba tikitoka bettanira nnyo ebintu ebyokulwanalwana okwesibasiba sitanti evumira ebbanga nokyaza ono n'avuma nokyaza n'oli n'avuma nga tulowooza kabadi start naye ba tikitoka obuzibu balina bamanyi basereebu si basereebu naawe Kabaata ba tikitoka si basereebu emmeeza gyanyeenya ekibaleetedde amalala bo bemanyi bamaanyi nnyo mu ggwanga muno kati tubateeka mu ttulu baki oba nga si baba bamaanyi mu ggwanga lwaki bafuna ebizibu tumala basondera ssente no kasonga ow'amaanyi tetulina kukusondera ssente okwata bukwasi ku akawunti n'ojjayo ne bakujja mu bizibu naye n'abayimbi abafuna ebizibu ne tubasondera liri pazo kyali kitya oba naye si sereebu ekyali lipazo kyokiraba nti bamulongoosa okumala ebbanga ddene bamulongoosa okumala ebbanga ddene sente zirina ne ziggwawo naye tikitoko bamusiba ku ssaawa 7
Kumunana nga tuli kusononya sente zemujja mukomera. Oba mwaba baginya. Wa TikTok obuzibu balina likes. Oba amanyi tujja basondera. Likes ne comments zeziba waga. Zuba amanyi kasafuna vyo mitwalo 10 aganze ensinga mu Uganda. Sigwo singa mu Uganda. Ale omulembe gw'okuvuma gwaweddeko. TikTok okubeera ku TikTok n'ovuma n'owemula ekyo kyaweddeko. Kati abantu bagala kulaba bintu bibasanyusa bibayigiriza. Kabata bogamba nti basiba serebu kitegeeza TikTok mu Uganda tugiconsidering nga ki? Nati bayinza okuba baserebu ku TikTok. Nisi baserebu eno bantu ba bulijjo. Tebani abalaba ebintu bya TikTok. Kati njagala otambula okuva we tulwani na tete babuze basirikale bameka bali ku TikTok. Waliwo be gwempulidde ng'ayita musoga n'ayita musoga. Bameka. Ekitegeeza TikTok teyina kiddako. Obeera serebu ku TikTok. Kwokomaawo. Okwo. Naye tobeera serebu eno mu bantu ba bulijjo. Kubanga naawe ennaku zino ndaba ogifunyiridde nnyo. Nyati zinagenda okujjako nga mummanyi. Zinagenda okujja ku TikTok nga mummanyi. Kale kabada nga tuzzeeko kati nga tuvuddeko ku ebyo. Lwaki gwe kennyini naawe bakuvuma essaawa eno? Banvume byansereko. Walya tewalya. Kaye wisdom yalese bwino. Kayita ina bwino naawe. Oyo kayita ina bwino. Kaya abuukira buli kimu kale. Kale omu ku banalist abasinga. Tasinga naawe. Saawa zino waliwo Frank Atambi. Gwe wagira oba ki oli ku kituufu? Naye owulya Frank Atambi nti wakunnyonnyola ekintu ky'otegeera. Waliyo ne wakkowuya. Waka analyst. Oyo atya nnyo naawe. Yagamba siriddira. Naye oyo munnamawulire si analyst. Abalungi bakunnyonnyola ensonga si kaye. Kaye akunnyonnyola emmotoka Toyota. Omubuuza ku Toyota lwaki enywa amafuta. N'akugenda paka ku Peugeot. Kati tabeera ku nsonga. Leso ali asereza nsereko. Naye nabwe bana bazimpadde sijja zibawa. Naye azirina. Omanyi omuntu atagaba ssente. Yensereko. Ng'ate ne kaposita twakalabye. Akaliwo. Ak'entebe y'eggwanga. Tagaba ssente. Onalebo nsereko mukoddo. Namoneke saagala mu wama nga tonnasiibula gundi Kabata. Mbadde njagala ogereko ku nsonga ya King Shiba n'omukunja kuba walabika wava akabasa. Naye nze ngamba King Shiba mukunja yalinoonye King Shiba kyekyo. Nina gwenda omukazi akirina ennaku zino oba musawo Muganda. Waliwo omukazi alina Shiba oyo ennaku zino gye mmulaba. Oba mufere oyo. Simumanyi oba mufere naye amukozesa bikontenti eby'ekisiru olw'okuba ayagala okukoza akawunti ye olw'okuba amukozesa kulangirako balwadde kufuna balwadde. Tumwogere oba tumuleke? Mwogere. Simumanyi nze naye oyo omukazi yenna alina Shiba amukozesa funirako balwadde. Tamukozesa muyamba. Omuntu ayamba Shiba ye mukunja. Bannayuganda bamugolokokerako ne bamuvuma credit ki gy'oyinza omuwa mu bulamu bwa King Shiba mukunja. Shiba teyandisobodde nakutuuka ku kisaawe Entebbe singa teyalina mukunja. Mbone mukunja teyandisobodde kutuukayo singa teyalina. Ebintu byakwataganira wamu. Aniza okolera. Mulina okwataganira wamu buli muntu alina okuyambagana. Shiba yayamba ku mukunja ogenda ku nnyonyi. Naye mukunja yayamba ku Shiba okola ki? Tulina otambulira wamu omuntu alina okuyambako okusobola okweyongerayo kati ekyo si kizibu. Naye nze ngamba mukunja anoonye Shiba. Anoonye omulalu we. Anoonye omulalu we yamanyi omulalu we. Yamanyi zonto we yamunoonye asobole okubeera naye. Ate mukunja mugamba nti tejjaako Shiba. Akalembereza konna kaafunyemu akasente. Kavudde ku Shiba. Yalya teyalya. Ate yali tomuwaayiriza. Nti mukunja ye muntu asobola okujja mu kamera n'atunula mu kamera ng'alina Shiba waawo n'avaawo n'ataano. Naye kati ate tasobola kuvaawo n'ataano nga talina Shiba. Kati nga nze bwenjagala nnyo ssente oyo Shiba simuta. Ne bwankuba ejjinja nga mulalu. Nteekawo teesi flasha nemusa era ne nsololezaawo ssente. Nze mufuula bizinesi. Bamuleete kuba amulina ankubiddeko essimu agamba mutuusizeewa. Amuleete tumute mu kamera layiserezi tugenda vaawo naye. Nga tusolerako mukunja ssente. Tusobola ozitera ku Shiba. Tunoonye Shiba. Okubeera ne Shiba mu kamera bw'oti. Mukunja asobola okufuna ssente ezimuyambako kuva mu kkomera. Kati kimanyi mukazi we talina ssente abafamire ye tebalya. Yandibadde anoonya ssente aliwa? Ali mu kkomera. Bw'okyogera okugumiza statement bannayuganda gye bagamba nti mukunja tasobola beerawo watali Shiba ate nga yakiwakanya. Asobola okubeerawo naye ne Shiba kati kirungo. Osobola okulya enva ezitaliimu munnyo naye ate zibeeramu omunnyo ziwooma nnyo. Okitegedde? Kati mukunja asobola okubeerawo nze nabwe nazannya komedi n'akakazi mwakalabako. Ikalagawa. Bakayambalanga gomesi. Olaba. Nti bwe nabeeranga nako nga kalina ekirungo kikakola ki? Kikanyongeramu. Nti ng'atayagala Kabaata ajja kunjagala olw'akakazi kali. Kitegedde kati ne mukunja bw'ali ne kiri Shiba. Mukunja talina kuta Shiba kati.
alina mugumira bugumizi kubanga omukisa kati saawa ze mukunja gwalina guli ku shiba oyo akkiriza agaane abeerewo oba amuwunyirirenga bakubaakube naye nga amala ajja kumukuba agenda okumaliza kuliko sente kale mbaza tumwerekereza naye ekibuuzo ekirala ekibuuzo nze nga nsembayo mbagamba mukunja bwe bamukomera noonya shiba byonna bye yakkola musonyiwe mujje ku bafeera abamulina abafeera abamulina bamukozesa lwakuba bulandi ya mukunja abakozesa shiba saawa zino bamukozesa lw'amaanyi ga mukunja kyeyamussaamu taba kuba mukunja tebaani munoonyeza abo abasawo abaganda be namulabye nabo soka tebagenda muwonya takisobola muwonya naye lwe yalomba edduwa shiba lwe yanywa omwenge n'ebigere n'awanika amukozesa bikontenti ebyekisiru mukunja bye yali tamukozesa mukunja nga oluusi amukozesa kontenti newaba wakisiru naye nga bamubaze tulina kukola ekyo naye ono ateekayo buteesi n'abusuulayo oba afaanana atya kubanga yayagalirako abalwadde oyo mukazi ave ku wakazi oyo ave ku shiba kale toyanziza nnyo omuganda waffe Kabaata katugende tulindirire ekiddaku tusuubire onaddako wano enkya kooti nja kudda mu kooti bayidaenze kino kankimubuze tukyerabidde watuuse wano enteekateeka ez'okusonda bakadama batandise okukuliisa ssente bagambe nalidde sente walidde simu onoonya ssente zakulya kuba laavumasi etayagala ssente lwaki osonda laavumasi avuga mmotoka ki ate nalinnya booda kwa bajaaji nnyo kati njagala mulaga emmotoka gyemvuga ategeere njagala ssente saagala ssente ate laavumasi musiba twabadde tusonda ssente nga tuwayo namba ya mukunja bwekiri teyabadde yange neezaze ku yo wazifawazibaweereza abo bannaku abalaavumasi basiru byebikazi ebyasiraanasiraana dda ku nsi nga birinze ennaku lwakufa nga n'entaana zaabyo nsiime ziri awo abe n'abaana be babe nange ndina abange naye nga gamagezi omurankinze temuli tasobola kungamba nti njagala kulya sente za mukunja. Export TV to the world.